ngenda kulaga akasatira akabaddewo ku kiro ekyakeesezza olwokubiri ennaku z'omwezi zabadde 11 olunaku ono omwana Kyalikki Prossy olubuto lwamulumye amatumbi budde ng'obudde busaasaana ku ssaawa 9 paka okutuuka okuzaala. Embeera teyabadde nnyangu gye yayiseemu naffe gye twayiseemu okulaba nga tulwana okuva gye tuli okutuuka gye yabadde ali okumugyayo kumutwala mu ddwaliro weyazaalidde omwana owokubiri. Jjukira nti omwana eyasoose Wasswa yamuzaalidde waka weyafulumidde, owokubiri mu ddwaliro paka Kato okubuuka eyasembeyo fuluma okuvaawo okudda mu ddwaliro ery'emukono paka obudde okusaasaana. Laba embeera gye twayiseemu. Then ate oluvannyuma ndyoke nkuwe full story nga bwe byabadde byonna nakyo ekiriwo paka obudde buno. Kato aziikiddwa tannaziikwa. Mbeera ki Wasswa mwali ne maama we Nalongo Kyalikki Prossy, bino bye byabaddewo mu matumbi budde. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaze okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 150. Essaawa ziri 10 obudde busaasaana n'eddakiika 34 nkubiddwa essimu ku ssaawa 10 n'eddakiika 4 nga Kyalikki Prossy olubuto olumuli bubi. Twabadde naye ekiro ku live naye nga talina mbeera yonna eraga nti ayinza okuba ate nga azaala. Ennaku z'omwezi zino ziri 11 omwezi guno gwennyini gwe tulimu ogw'omukaaga. Kati ate enjolekera okuva ewaka ate okuba nga nyambuka ewaabwe olubuto lumusimbye ne mbagamba tugumiikirizeemu okwo naye nga baŋŋamba embeera erabika nga etabuse ayinza okuba ate nga tatuuka kuba nti ava wadde ewaka. So tugeza kulaba nga tupene budde bwa kiro tuli mu nzikiza naye embeera yo bwetyo bweri. Essimu egenza okuvuga ng'embeera etabuse era ngenza okutuuka ng'omwana omwafulumye. Tugeza kulaba nga tudduka mu ddwaliro omwana owokubiri yakyalemeddemu tulaba ne tutaasa obulamu bwa maama n'abaana. Ennaku z'omwezi ziri 11. Ennaku z'omwezi ziri 11 ssaawa zino zigenda mu 11. Teri kisigadde mutuule kati. Yingira bayingize omwana. Yingira. Nga ate embeera erabikanga ntabuse. Tugeza kulaba nga tudduka mu ddwaliro naye ng'omwana omu asooka yafulumye tukyali waka. Omwana omu asooka alabika nga afulumye tukyali waka. Nitugeza kulaba nga tudduka mu ddwaliro tandike ku ddwaliro yaffe ekiri okumpi ya Wellspring oba tuyinza obba nga tufunawo obuyambi oba omwana owokubiri ayinza obba nga ate zaalibwa. Ennaku z'omwezi ziri 11 n'ejjo twabadde ku live ffenna. Ennaku z'omwezi nga 10 nga teri mbeera eraga nti oba ayinza okuzaala. Ate n'ebya sikaani nga bwe biraga byali biraga nti ajja zaala mwezi gwa 7 wiiki ng'esooka oba ey'okubiri. N'essimu egenza okunkubira ku ssaawa 10 n'eddakiika nga ziizo oba ngamba embeera erabika ng'egaanye tajasobola kukola ki. Kozesa eddakiika zaaka zibadde nga 15 ku 2 okulaba nti ate nziruka ntuuke we bali. Naye mu kudduka okujja okutuuka we bali embeera n'egaana omwana omu era amusindikidde mu nnyumba n'afuluma tumuyina muno mu mmotoka mulamu naye okubiri ye akyasigaddemu. Byonna tugeza kulaba nti tubikola okuba abantu baffe update ki ekiba kigenda mu maaso. So tugeza kulaba nti tudduka kuba nti tutuuka mu ddwaliro mu budde tulabe nti ate tutaasa obulamu bwa maama n'abaana. Sonko Muhammad okutuguta nti kusinzira okuba nga tukuweereza ne Professor Kayidde wano ku kamera. So embeera bwetyo bweri mu tugoberere otongera oteekamu essaala tulabe nti ate tubafuna bonna. Kale
Ntawana. Twala okumana omuteeka. Kale nze Sonko Muhammad tongera okubanirizaako mu kutuguta nti kwe tuli. Tugeza kulaba nti tubakolera emboozi ezifanaganako nga zino n'endala. Olunaku ennaku z'omwezi abadde 11 ssaawa zabadde nga 9 za kiro. Kyalikki Prossy mumanyi bulungi nnyo, tubadde nga tukola naye stories wano tumukolako emboozi kuba gye twatandikira emabega. Abadde bafollowing emboozi eno bulungi ennyo mbadde nga mubiraba byonna kuva mu kujjanjaba ettama, kutandika kunywa ddagala and so on. Bwe njogerako omwana wa myaka 14 yakabasanyizibwa omusajja omu atemera myaka egisukka 30 n'amufunisa olubuto oluvannyuma n'amuddukako n'amulekaawo ng'embeera emugoya. So nakubiddwa essimu ssaawa zabadde 10 n'eddakiika 4 obudde busaasaana ekire kyakesa ng'ennaku z'omwezi 11 ennaku z'omwezi 12 sekikire kyakeesezza olunaku olw'eggulo nti embeera emutabuseeko. Twabadde naye ku ssaawa zabadde nga 6 something twayawukanidde okumuzi waabwe waka ate kiro ku ssaawa nga 9 notandika okumuluma ne bankubye essimu ku ssaawa 10. Ekyazzeeko kwabadde kufuluma mu nnyumba nga bwogenda maaso kubanga olaba ate okunoonya entambula okukirira ewabwe we babeera ewaka okulaba nti tumupiikinga tubeere nga tetumutwala mu ddwaliro. Nga bwolaba mu bifaananyi bino embeera bwetyo bwe yabadde zino zabadde ssaawa 10 kati nga ziri mu 10 n'eddakiika nga 25 dakiika 3 era twavudde eno okwolekera ku ddwaliro erya Wellspring. But bife emabega twagenza otuuka ewaka obuto ngeri gye bwamugwiridde obugwizi ng'omwana omu amaze ofuluma era yamuzaalidde waka mu nnyumba. Jjukira nti omwana ono abadde alina olubuto lw'abaana 2 balongo era abadde Nalongo tubbi. Twagenze okutuuka ng'ate omwana omu afulumye yamuzaalidde mu nnyumba. Wuuyo kumuteeka mu mmotoka kumuddusa mu ddwaliro esookerwamu eryaffe erya Wellspring ku kyalo gye tubeera era eno gye yasindikidde omwana owookubiri n'afuluma. Naye omwana owookubiri ngeri gye yaludde otwala atuuka mu ddwaliro embeera teyabadde ya mulembe era omwana owookubiri yabeera Kato n'alugulamu obulamu era n'abeera nga yinyusa obulamu bw'ensi eno. Embeera kyabadde kirina okuba nti tukiddako yazadde abaana bano nga olubuto terunnatuuka lwabadde lubulamu. Omusawo ennyodde n'agamba nti engeri gye babeeramu abaana 2 olubuto lumanyi okubeera nga lwewaga muli ekiviirako abaana bano okuba nti balina ofuluma. Bantu bangi abazaala abaana tebannatuuka. So batuwadde amagezi okuba nti tweyongerayo mu ddwaliro eddene erisingako wano omwana ono abeere nga ataateekebwa mu incubator agende maaso okubeera nga alabirirwa paka ate wanaabeera nga ataavuddemu akula okutuuka ku myezi 9 n'ennaku ezigwamu then ate afulume. So tweyongeddeyo mu Mukono General Hospital era eno gye twatandise okubeera nga tufuna obujjanjabi. So Wasswa ali mu incubator naye ate Kato yafudde era waliwo ttiimu emu eyayolekedde sayidi z'ehoyima ku sayidi y'omuwala ebeere nga ate omulongo abuuse abeere nga aziikibwa. Tujja bantu ba appreciation abakigenda maaso nitwe baza mwene abatukwasaganyizzaako kulaba ntuyita mu mbeera eno. Twongeremu essaala eri Wasswa gwe bazaalidde ewaka ye akyali mu incubator. Maama w'abaana muyite Nalongo ye waali embeera teraga nti mbi naye yafunyemuuko bakuyita kupasuka eno bbanga atungibwa so obulumi bubaawo. So embeera bwetyo bweri naye wano wendi waliwo gwabadde ayita muula we gwabadde abeera nga naye waka. Ndowooza ababadde bagobera emboozi ensigususa okubeera nga mumulaba mubadde mwamulabako emabega ne twagala tuyitiremuuko kyekiriwo kyekigenda mu maaso embeera yali etya bigenda bitya ndawe bito bwe bityo tunule eno ewansayide embeera yajja etya lerwa kumeka lerwa kusatu embeera yo kire kyakeesa olwokubiri yali etya olunaku olutwakeera tugenda ne twoza teyalina buzibu bwonna kwajja nene ne bakola live wa mukulu Sonko edwaliro lwa Mande ne bakola live nakoma bazaalisanga zigenda mu 7 kwanza yansanga ne basenga mukadde yaliwo n'amuggulira ninga agamba terumulumako wadde kwanza naye zaalisawa mwenda kitundu ne banzuukusa nti amunaayo onawulira atandika lutulanso okukola kitanso mulumaalumamu kusaba mwenda kitundu ezekitundu nimbagamba katuzaawo nimbagamba tugende kitugende mu ddwaliro nimbagamba kansooke nkubire baneeno bajje bakusobola okuba nga batukwasaganya tutwale mu ddwaliro.
kati nenvaako ewaka nenzikira mu center ogwo nasanga nak ku simu airtime buyampa nenkubira mukulu Sonko ngikuddayo waka nga tendaba amazuzaala. Owavirewo wankubira essimu ku ssaawa 10 eddakiika 4 kuba essimu nagirabira wagenda tu okutambula okuddayo okutuuka ate ng'omwana omwafu ng'amaze okuzaalibwa ng'ali awo nembuuza maama kati ki ekidda yamuzaalira mu nnyumba awo mu ddiiro yamuzaalira mu nju awo nga ani amuyambako okuzaala yali maama yali amuyambako nembabuuza kati tuzzaako kino aŋŋamba tulindemukko dakiika nga 3 oba 5 nono bwe baba balongo bafulumira kumu nengenda okulaba nga obudde bwatute buwanvu ku dakiika ziiseemu 5 neŋŋamba katulabe kye tuzzaako kati ngenda kutambula okuva bwenti ewaka nzijengizeko okunoonya bano be nabadde nakubiddeko nabasanga mu kkubo awo ne bajja ne batukwasaganyizaako ne tumuteeka mu mmotoka ne tumutwala mu ddwaliro twagenda tuuka mu ddwaliro nga bwe mumanyi abakyala ne bimulumamu awo n'azaala ne bwe yazaala n'omwana teyakaaba musawo natugamba omwana si mulamu yafudde olw'obukoowu buli olw'obukoowu eno space yaliwo nga amaze ozaala asooka kuba nti yali waka teyaddusibwa mu budde mangu mu ddwaliro ate engeri gye bali bavuddemu kuba kirina okuba tebaavaamu buvi kwesaawa tannatuuka yakuzaalibwa. Kati abagenze okuzikamu abawulizaako bagenze sayidi wa byabadde bitya waliwo abantu abeebuuza nga bagamba taata w'omwana yamaze n'alabika gye bagenze okuziika kiri kitya tandika kya taata w'abaana abasaalo nga yadduka twagezezaako ofuna omusajja y'omusajja yasaalo nga yadduka twafunyeeko muganda bamuyita Patrick bwe twayogeddemukko naye n'agamba naye omuvubuka yali yavaayo mu kyalo taddangayo waabwe natugamba alina n'omuwala n'omukazi gwe yadde yakazaalamu omwana wa wiiki mu nnaku 3 yomu yafunyisa akyali kyolubuto alina omukazi yabadde yakazaala yomu era omukazi yatugambye wengulu naye natugamba waali tali kumpi n'abazadde bonna wanaaba afunye time agenda bakubira oba agendeyo basobole okwogerezeganya balabe kye tuzzaako ne tulinda twalinzeemuko essaawa nga 2 ne twagenza okuba ne tugamba wano teri plan ne tutuula era mukadde maama ne batabani be ne basobola otwala omwana ku sayidi yaabwe. Kati ono gwe yazaalamu omwana omulala yamulaba babeera bonna nawuliddeko nti waakono kuboyogerera gwe yazaalamu omwana babeera bonna beera babeera nnyo ne ku WhatsApp bikoze biti ebyo oli bwe yatugambye mbu abalaba boogera bakyatinga ono kakiga atera okubeera ku WhatsApp nga kyatinga n'oli mukulu waali nga kyatinga ne mukulu we wamu ne mukazi we kitegeeza oli abawuliziganya bonna abawuliziganya no banga ayimuwadde amawulire ku byatuuse era yagamuwadde ffe kyetumanyi yagamuwadde kuba ne kumaki omulenzi oyo mwenyigi twayogeddeko nakedde okumbiipinga naye nga sinaako ya time atutaddeko ya time ne tugezaako mukubira n'atakwata ssimu tubivaako. Kati abagenze okuziika hoyima gye nawulidde wa sayidi ya kyali ki kuba basimbudde ono zaadde essaawa 8 nga zigenda 9 ne batuuka ssaawa 5 ez'ekiro nekyemmanyi omwana ayinza okuba bamuzise wakati wa ssaawa ku makya oba ssaawa 7 emunadamu bakwirako simu kumanya kiri tuzikuwako zibukako obubuusi netiwaaka tetunaddamu bakwasa bulungi. Kitegeeza ku ssaawa 5 ez'ekiro bamaze okutuuka tebaabalwidde embeera eri eyo nti oba abafamire abamu baganye omwana temumuziika ye n'omumuzi eri temulina kyonna kimawuliza tonna tebayi kye bayogeddeko kyokka bagambye tutuuse bagambye batuuse nga bagamba kimu beetaagayo obuyambi bw'abantu ababaliko kyokka kye batugambye abantu ababaliko bati abazze baziikirako kyokka kye batugambye bataaga funa abantu eri babayambeko baziike baziike obuyanti ebyo bibeere tebibeere nekyomanyi kyokka kye batugambye tewali kirala. Kati tuli ku step kiki ekiriwo abantu beetaaga okumanya kyali ki ali atya ali luddawa webityo Nalongo kyali kitali bubi naye mpoziko omwana yali awo wakati w'okusabira ng'ekyo tulina okyogera omwana Wasswa Wasswa aliwo wakati w'okusabira okuwona oluusi n'obutawona mu bufunzo kirina okwogerwa naye nga ye maama ali bulungi talina buzibu kasojodda mu ddwaliro era ni mukuddayo mukono mu ddwaliro tumanye embeera ye kati omwana eri etya toye n'abasawo bwe bazze omukebera nga badde batugambye basazeewo ki anti bamanyi twaga tubegere batutegere nze mbimanyi nembuuza olumbihaako ku abantu abalala abangi abali ebatulaba kubeera abasawo jjo olwego otwali tuvaayo bagambye wala abasawo bakugu abagenda okujja
bongera okwekkaanya omwana oyo kuba omwana alina inch emu kuba kimanyi musobola okitegeera kilo emu si inch emu kilo emu 1 kg alina kilo emu ne bagamba tebasobola mukuumira tebakuumira abaana ba kilo emu balina mutwala kawempe naye kati so sinaddamu kubawulizaako kuva ku makya era ndi mukugendayo manyi kyekigenda mu maaso. Okay, kale so embeera bwetyo bweri Nalongo Kyalikki Prossy yazadde abaana n'abaana abazadde tebannaba kubeera nga beetuuka yazaalidde waka yasoze fulumya Wasswa ne tulwana okulaba tumubikka paka mu ddwaliro okugezaako okuzaala omwana owokubiri yali badde Kato kuba bonna abaana badde balenzi. Kato teyasobodde kuba nti ate asimatuka teyakaabyemu wadde alabika oba bamusindisa amaze n'okufa oba olwamusindise n'afiirawo byabaddewo ebityo akuba nalabye teyakaabye nako wadde n'abaddewo wali kusabayo okuzaala nga bwendi awo kati so nga tulina okuddusa omulala mu incubator ali mu Mukono General Hospital so oli enteekateeka z'okuzika zigenda mu maaso wetwogerera saa nakutome ziri 12 batuuse jjo saawa 5 ez'ekiro kuba bagenze wala hoima kati so tulinze essimu ziddeko network batukubira tugambe okuzika kwakoze ekikwawedde oba omulamu bagobagobeza oba kiki tulinze ekyo kati then ate tulwana okulaba nti ate ono omwana ali mu incubator ate abaawo omwana aba yeetaaga ebintu bingi nga omanyi ebya incubator muze tanatuuka tuli mu ddwaliro lya gavumenti ne mubimanyi nga ebitambula funa eddagala funa empiso mugule kino mugule kiri bano beetaaga okulya lunch breakfast weebityo embeera ate etambula ebeere nga egenda mu maaso kale so bwe bityo bibiri maaso ku lutimbe nja kubanga nkomawo kubanga mba update ku kimu kyonna ekinaaba kigenda mu maaso twente ate akazannyo katambula kabeeko gye kaguka kale nze Sonko Muhammad Professor Kade yali mabega wa kamera twongere kubanga tufollowing ebigenda mu maaso gye batubawa ki ekiddako kale Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaze okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 7 9 7 oba noti 7 8 2 9 5 2 155.